It's an old thing this. A altar holla. 31st December. Old Kampala. Here we go. Emyaka gibadde miwanvu oyise mu biwanvu ensozi ebikone biwanvu wano walinga mugevu kati wafuuka mukofu byokula bisobanga namulavu mukama alagidde bikyuke omuliro mu maaso ebiganya gubyokye mukusaba ebirungi tuyole ani yakwanika ani yakuyolala ani yakugendera kumusabuzi nti ebibyo bikome biki yebyagana biki yebyawalira biki yebyasimbibwa this time mulina okubuuca buuca igoromea mitongo yewinidongi kadane ningo yekipeza umigumatie pama uthiatieni kapiera bekikatieni Oli Kampala omudama wamwe wakubeyo wejangu nebizibu byo nebikutigomya kwolo birisigale asaintroni amawanga bwe gatudde mwana bwattu kwe kusala w'enguudo zonna kazolekere olodi Kampala ku kisaawe gulete byokusabira tubiwenge w'omutonzi 3 mu Desemba ebiganye bijja kugwa ekyamateeka essula ya mwenda olunyiriri olwokusatu ono mungu muliro gwokya gutukulembera tugoberera sitaani kati akaaba mumuleke temumusirisa anti Yesu mugenyi mukulu mu butuufu nze mbagambye amaaso go bye gatanalaba amatu go bye gatanawulira Yesu biteesokola ite mikwana bakuna b'Oluganda mujje tusabire eggwanga anaatuukiriza be yasuubiza ku kisaawe Old Kampala kuno kusaba mukama tuyise omuliro gwe gukulembera mu kisaawe Old Kampala 31st December kuno omuliro gwe gukulembera. Yeah, reggae boy, come that day. Guess I tomorrow more for that to be your what day. Omuliro nga gwaka burning out the evil now. Old Kampala with Sule Babala be both your putisa. Come let a neighbor. I want to come more you. Kusaba come walk a good celebrity. Old Kampala with Sule Old Kampala we go big. Chabaidinda kamulina motomba neiganga kwolombeta mwena tubeyo natutenda chebomba nebetoluma betubisewa ajako bigoba mama baba sister brother auntie uncle polo mwinde ajakola. This is a call out to all of them wailing and toiling, devil come we shatter them. Blessings and mercy come follow we. Devil's plan we go mesh up and no say nothing. Zene nyumba yange tulibeyo ebitutagaza fufugaza tulirekeyo nabalabe baffe tubalete kabe mujawo naye mulete ebizibu bingi gwe byoyitamu bingi ebikutawanya kusaba tomisinga owabodo wa taxi nawe avuga ekigaali mulete ensonga zammwe z'amaanyi muzibuliro yo taata w'amaanyi Mistani kyakumwesiba omuliro nga tukuwandula ebya kusiba misimu biteganga tukuba toyekayo mama wokitawa abaana leeta blessing from above mwena mujje tuyola Shengini ba Kristo kaditiye kupeku kaditiye kumasendi Kristo nuti begonyo kuchisawe Old Kampala kuno kusaba mukama tuyese omuliro gwe kukulembera muchisawe Old Kampala 31st December kuno omuliro gwe kukulembera. When me sing set when I'm a kanda Kampala neye Uganda tuliwa Bishop Kiganda ayanai elibulamu butoka bosinda kuno kibuyaga sudde Yesu kutisawe kwali atudde 31st December kwatobudde ayanai elibulamu mwena bashobeire mwena baruire mwija hari Yesu mwija bakoreje again mwija
batambire mwisha batongoze swate bikunta goloko kayaka omulilo gukumye gwe tewali kuzikiza mulokole pushon fo mulilo tokumye tate faso we there for the blessing pun, there for revival, there for salvation. Go Kampala, ya me Kiganda, Baza Kiganda, ya do easy. Me fire Kampala, ya de He's not the son of man to lie. He say you come, he will give you raise. He knows your future. Whoa, yeah, no. Okay, ng'asatu mu lumu tubeera kwodi Kampala Katonda gy'akolera birungi biri ebyaddala bakuloga abagamba tolibeera waddala jangu tugambe Katonda akola ebyaddala ebuvanjuba ebugwanjuba maserengeta n'amambuga mwena mbayita muche ku kisaawe oli Kampala kuno kusaba